Nkwanirizaako gwe munnange akyajeekoomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe ekabanda musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Kakati nno munnange nsaba nkulage amannya gano ne kye gategeeza oba oli awo ky'obadde tomanyi ate naawe okimanye. Erinnya Katende lino nno lya Baalugave. Lumu jjajja w'Aboolugave Mukiibi Mulangwa yava e Kapeeka gye yali abeera n'agenda e Ssekiwunga. Bw'atuuka eno kwe kulengera akasozi n'akatendereza obulungi olwo n'atambula n'akatuukako. Ku kasozi kano kwe yasinziira n'agamba nti akasozi kano katenderezebwa wano wendigwa e Kapeeka balizaayo luwanga. Akatenderezebwa mwe mwava erinnya Katende eryatuumibwa akasozi kano akamanyiddwa nga obutaka bw'Aboolugave era we wava erinnya Katende. Katende litegeeza omuntu omulungi mu ndabika atenderezebwa. Abange ebyo nno osiibisuseekaawo wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.